kati akase eyokubira kola ki ekkirizibwa kakati kyetubaddeko nti mu batabi'i ne mu bantu abaddako obulongoofu bwabwe bwali bungi nti Allah n'atuuka n'okubatiisa ebitonde ebimufu tulaba nga bigambo nnyo nti ensolo yiyeze oba abantu babano bazibaze okumutta ne bamutuukako oba mutuuseeko ne baba nga tebalina kye bamukozeeko ne bakyuka ne bakola ki ne baddayo webuleebiso koze buyo kubuuza kakati yeyo embeera eyo naye nga musomo gwaffe guli ogwali gwetwatambuddeko twali tulaga nnyo engeri omwana gy'alina okutandikamu nti bw'oba ogenda kufuna mwana ng'oyagala mwana mulongofu ddira olina okumutandika omusajja omu mulongofu yatunulira batabani be n'abagamba nti baana bange mwandinjagadde nnyo kubanga nange nabaagala sinaba kubazaala bamubuuza nti kiti ate taata nanga kubanga nabanoonyeza maama atagenda kubavumaganya maama omulungi omwana omulungi atandikira na kunoonya maama we agenda okubeera omulungi maama we alina kubeera mulungi Abdullahi ibn Mubarak taata we yali mukozi ng'akola mu ssamba ya nnimiro akuuma nnimiro ya komamawanga okutuusa mukama we olunaku lumu yamuyita ajje amuwe komamawanga leero ayagala kuya komamawanga mukama we nannyini nnimiro kati Mubaraka kyava aleeta komamawanga ez'enjawulo yaleeta ento ekuze n'eri wakati awo nazimuleetera zonna n'aziteekaawo namugasiwo mukama wange nkoleere komamawanga zizono namuga nakugambye ndeetera komamawanga esinga okuwooma njagala okulyako olwaleero namuga simanyi komamawanga esinga kuwooma nze mpuleetedde zaabika eneyengedde eno kyenabe eneyegenda okwengera kati gweoyinza okutesitinga noolaba eyinza okuwoomera namuga okola mu komamawanga naye tomanyi komamawanga ewooma namuga simanyi kubanga omulimu gwange sikulya komamawanga mulimu gwange kukuuma komamawanga okuba nga baatuuka n'okutya okulya ekintu olwali ffe tugamba nti omuntu alina kulya ku mulimu naye oyo yali akola mu komamawanga naye nga tali ati omusajja ne yeewuunyayo naga nti nedda nina okunoonya kambuuze ku bantu n'agenda n'abuuza ku bantu kati bane ani yali alabye omusajja ono ng'alya komamawanga namuga nti wallahi tumulaba ng'enjala emuluma olubuto ne lwagala n'okwegatta naye situmulabangako ng'alya komamawanga omusajja oyo kyava agamba nti ate kati gwe tosaana nakubeera mu komamawanga olina kubeera kumpi nnyo nange wabula kyenjagala kyenkusaba nsaba ompasize muwala wange namuga gwe boosi tyenze nze mpase muwala wo nze omuntu akola mu komamawanga omupakasi obupakasi mpasa atya muwala wa boosi kijja ekyo omusajja neyewuunya naga nti abawarabu bafumbiza olw'ekika abayahudi ne bafumbiza olw'essente naye nze ngenda kufumbiza lwaki lwa ddiini kubanga Allah afa atugamba omubaka sallallahu alayhi wa sallam nti njaakum man tardawna diinahu wa khulquhu fazawijuhu bw'oba kujjidde ng'alina empisa nnungi nga n'eddiini ye nnungi mukole ki mufumbize kankufumbiza olw'eddiini n'amufumbiza muwala we olw'eddiini mu muwala we oyo mwe mwava omusajja omumanyi ow'amaanyi ennyo gwe bayita Abdullahi ibn Mubarak entandikwa ye etwadde etya nti maama wabeera omulungi n'abaana bagenda kubeerwa ki kubanga abamaama be basinga okubeera n'abaana ewaka kyannaku nti omulabe waffe yategeera obunafu bwaffe we buli n'amaanyi gaffe we gali amaanyi gaffe gaali nnyo mu maka nti bakyala baffe tebaatambulanga genda kunoonya mirimu kukola ki omulimu gwe baakolanga omunene nnyo gwe mulimu gw'okukuza abaana ewaka temuguyita mwangu omuntu olwali bwe twogera nti omukyala omulimu gw'okukuza abaana ewaka abantu bafuna ebirowoozo eby'ekito nti mugaana bakyala okukola naye tulowooza nti okukuza abaana si kukola teriiyo mulimu gusinga kukuza citizen omwana okubeera ewaka ng'alina empisa mumanyi lwaki wakati waliwo njagala tutunulire abazadde b'abantu ba miteeko ebiri tunulire omuzadde Omumerika otunulire n'omuzadde Omungereza abaana abo babiri
mulowooza baani abalina empisa omwali mwakitegereza baani abalina ku mpisa naye mumanyi lwaki balina empisa omukyala bw'azaala gavumenti temukkiriza kuleka mwana waka agenda akole bw'aba ayagala mukozi omukozi yalina okusalawo sente zagenda okumuwa so si ye era omukozi batandikira mu haafu ey'omusaala gwono gwafuna bw'aba afuna tugeze dirhamu 2,000 omukozi owalayisa ajja kumuga nti ojja kumpa omutwalo gwa dirhamu okukulira omwana wo tubona nti abasinga balina okubeera ewaka bakozi ki bakuze abaana basasula kati eyembeera omwana ewaka alina okubeera namukola ki namukuza fe abaana twabalekera abakozi bwe twabalekera omukozi waliyo research gye nali nkola nensanga abakozi abaana abasinga ewaka bononeserwa abakozi n'endwadde ze balwadde lw'abakozi omukyala yatwala omwana mu ddwaliro ne bamukebera nga nebamusanga nga alina eddagala omwana nga yeebaka nnyo asimagira nnyo kati naafuna obulwadde bw'okusimagira baatuuka okumukebera omusawo n'amugamba nti omwana ono alina eddagala libamuwa limwebasa kyava kuki omukozi alina emirimu ewaka mingi ayagala naye akole ku mirimu gye emirala alabe ku tv kyokka omwana abaera amusombuwa kati amugulira valiyamu n'amumuwa omwana neyeebaka ye naakola emirimu ki ye mukozi gw'oyagala omwana obulamu bwe bwonna awangadde buli saawa yeebaka kubanga talinaako ki kyono ayagala akomewo omuzadde akomewo ewaka oba taata nga asiimudde akoze buli kimu kati ate omulekerera omwana okulabirira omwana mulimu munene tegwetagako bukozi nolwekyo tuddeyo tutunulire endera y'abaana entuufu mu busiraamu otherwise tugenda kufiirwa omulembe mulamba nga tegulina mpisa olowooza olina abaana kubanga okwononeka kw'abaana tekikyali nnyo kuba nti nebagenzi awantu newaka kasite tewabaawo omuntu mukulu ekisooka abaana mugenda nemubawa authority esinga ey'omukozi nti omwana tagambwako newaba mukozi tamugamba era bwamugambako oba mukambwe ennyo gwe omuki omuzadde ogambira kyo ku mwana wange omukozi yalabirira abaana bo yakulabirira yafumba emmere gye mugenda okulya ayinza okuteekamu byayagala olina okumuyisa obulungi oba osazeewo okubeera n'omukozi naye tulina okuddayo ku mulamwa nti enkuza y'abaana esinziira ne ku maama g'okoze eki gw'otadde ewaka bw'oba oyagala abaana balungi noonya maama waabwe omulungi wafaqa shannu tabaka musajja yatambula ng'anoonya eswa esembayo ng'anoonya omukyala gwagenda okwosa muvubuka bw'aba atandika esafaali n'asanga omusajja omukadde namugamba nti badde nsaba ntambuleko naawe mu safaali eno tera tugende ffenna nti kale musajja kyava mbuuza nti ontwala oba nkutwaleko buli omu alina emmotoka ye kamuleye nga onaabadde ati nina emmotoka nina ekidduka kyange kyebagalo naawe olina ekyebagalo ate oŋŋamba nti ontwala oba nkutwaleko kyomuvubuka omukadde teyakitegeera omuvubuka kyali amugamba ne beeyongera mu safaali batambula mu safaali ne basanga ennimiro nga basazeesaze ebintu bya amakungula bajjeemu nga bw'oyinza okusanga kasooli nga omuntu amaze okukungula kasooli ennimiro bwefaanana oba ebitooke bwefaanana omuvubuka kyava abuuza omukadde nti omusajja ono nanyina ennimiro eno nti yakungudde oba tannaba naye subhanallah saategedde nayise n'omuvubuka omulalu abaana nga bakeera okugwa eddalo enjaga eno kale namugamba olaba ennimiro eyo muyinza okubaamu ekintu gwe nokisoza kitegeera nti yakungudde omukadde neyeewuunya ne beeyongera mu maaso musafaali oba tuuka eyo batuuse ne basanga abantu nga bagenda kuziika bakutte janaza bagenda kuziika muvuka kyava abuuza omukadde muga nti haji tye oyo gwe bagenda okuziika tye mufu oba mulamu
omusajja n'akakasa nti eddalu tereetaaga genda butabika wabula ndi nayo wano ekitinta tetuyinza mumusussaawo olede mulalu. Kati mukadde kyava mugamba nti anze safaari ntuuse wano we wange namugati awo oba otuuse kale katuwete waka nange nfune ku lwendo lw'amazzi. Nze nagamba ya Arabu omulalu mujje mu kkubo kati mutute ne mu maka ne bagenda ne bayingira. Kati bw'ayingira mukadde n'amuleka mu ddiiro n'agenda mu kisenge okugyamu ekikooti kye. Kyava asanga muwala we n'amugamba nti wayi nzize olugendo lunkooyezza emirundi ebiri ng'olugendo lubadde luwanvu naye ate nze n'omulalu ng'ajja nsumbuwa ti ng'agamba ki wayi bintu ojja kubitegeera gwe ssebo twatandise olugendo alina ensolo ye nange nina eyange n'aŋŋamba nti mutwale oba mutwalako naye taata ekigambo ekyo nno kyabagezi kiba tikina kitegeeza ti ategeeza ki okugoba gw'eddalu ategeeza ti namuga nti yabadde akutegeeza nti olinayo emboozi gy'oyinza okumunyumiza oba yakunyumize kubanga anyumya emboozi yabeera avuze ku munne mu lugendo nti kyabadde ategeeza nti talamuga era mulalu kino toyinza kukisuka. Twasanze ennimiro nga omusajja ajjeemu ebirime amaze okukongola n'abuuza nti nannyini ennimiro yakungudde oba tannaba ng'alabira ddala bamaze okukola nga ekyo amakulu gasingako nagali. Yabadde ategeeza nti nannyini ennimiro eno bwe yakungudde yajjeemu zaka oba yatutte butwazi waka kulya oba mu katale kutunda kubanga omuntu ajjeemu zaka olwo aba akungudde nga bukiri kati natundya muwala ye n'amugamba yinza okuba omutuufu naye ate kino simanyi bugenda kukikola. Twasanze omuntu gwe bagenda okuziika alina mu jjanaza yeerambise bagenda kumuziika la ilaha illallah n'abuuza nti gwe bagenda okuziika mufu oba mulamu nebikono kumubuuza nti omugoliro ebyo nga bateekamu omulamu naga nti ekiyabadde ategeeza nti omuntu gwe bagenda okuziika aleseeyo omwana omulongoofu kubanga bw'aba alese omwana omulongoofu aba tafudde naye bw'aba nga teyalina mwana mulongoofu gw'alese olwo aba afudde afiiridde ddala. Muzeeyi ansa omuwala ze yamuwa zaali mpitirifu. Kyavaddeyo mu ddiiro n'asanga omugenyi gwe yaleseeyo n'atandika omukwana olukwano olwokubiri muga nti wayi wambuziza ebuuzi naye ng'akooye asagala kunsumbuwa naye mbimanyi nti oba tutombuuza ekyusooka nti nkunyumize oba gonnyumize nti ekyokubira kyomuŋŋamba kutwala zaka kituufu kyekyabadde kya zaka nange ekyokusatu badde omuŋŋamba kya mwana mulongoofu gwe yalese. Omuvubuka kyava tulemuze nanga muzeeyi ebigambo walina okubaayo omuntu abikubuulidde tayinza kuba nga ggwe. Namuga nti wallahi nina kawala kange ke kabadde kabinvuunulira. Omuvubuka namuga nti nafulumye noonya muwala wakuwasa bwe lugendo lwange luno bwakaba nga katuuse nzikansasula mahali ensonga tuzikole ki tuzimalirize wa olwaliro tokyasanga mulembe ogwe gutyo kubanga omuntu asobola okuwa edda omuntu yagendanga okusaaza omuzikiti egimu abantu tebasiima nabaga nti seke engeri kozze genda noono omuntu nga muteeka akagaali ng'addayo akubira abantu essimu tezaaliwo ng'abategeeza nti bannange ategeeza kubanga waliwo omu ku bakadde bange abanyumiza engeri gye yafunamu omukyalo owokubiri nanga nti yakubiramu aba jjajjange amuga nti yamukubira essimu yamutegeeza yamutumira omutume nti nzijja n'omugenyi mumwalire naye omugenyi gwagamba gwe bagenda okuvuganya naye mu ttiimu emu eyo bwatyo bwe yafuna owokubiri olwali tekikyasangika. Kati omulenzi ono n'omuwala ne bafumbiragana. Abawarabu abo bajjawo olugero ga nti wafaka shannu tabak olaba nti ono amagezi gaalina n'ono kati olowooza abaana bagenda kubeera bati. Walbaladu tayyib Allah agamba nti walbaladu tayyib nakhruju nabatuhu biidhni. Allah jja omuyita
Abu Hanifa an-Nu'man era tumumanyi Abu Hanifa amasala aga Abu Hanifa ku mulembe gwa Abu Hanifa oyo yali tabi'i naye ku mulembe gwe waliko gwe gwatandikira kukiyita qiyas ilmu al-qiyas nti ilmu al-qiyas bw'oba tosobodde kufuna dalili oba bwino omwanjulukufu mu Qur'ani oba omwanjulukufu mu hadithi olina kye bayita qiyas al-istinbat ahkam okujja aya nejja nojjamu etteeka mu aya eyo oluusi tusoma Qur'an ne tugiyitako buyisi tusoma hadith ne tuziyitako buyisi naye waliwo kye tuyita istinbat al-hukm okujjamu etteeka tuyinza okusoma siira oba history naye waliyo ekintu kye bayita fiqhu siira nti qissa ogiresi naye kiki tujja mu qissa eyo nga kigenda kutambulirako ebbanga lyaffe lyonna kati Abu Hanifa okutuusa olwaliro ng'ayogerwako mu Qur'an ng'ayogerwako mu nsi yonna olwa madhhabu ge yalina ge bayita nti nno ffe tuli ba Abu Hanifa madhhabu Hanafi ffe tuli ba Hanafi ffe tuli ba Imamu Shafi'i waliyo basahaba abataatuuka ku ddaala eryo basahaba kitegerekeka ekyo waliyo omusajja tabi'i gwe bayita Sa'id ibn al-Musayyib watuuka ekiseera nga Sa'id ibn al-Musayyib olwa ilmu gye yalina nnyingi ennyo tabi'i nga ne basahaba bamubuuza ku masala agamu kitegerekeka nti okubeera sahaba tekitegeeza nti nokamula al-ilm ajjudde irimu yonna kubanga ne basahaba mwalimu abasinga bannaabwe nga ba Ibn Abbas nga Ibn Umar Leeta nga Ibn Mas'ud Leeta Muadh ibn Jabal balina ilmu nga nyingi kati ati waliyo basahaba abalina ilmu nga si nyingi nga aliwa nga Bilal ibn Rabah oyali omwazini irimu teyali nyingi okwenkana ku bano kyobola nti waliwo amasala agayinza okujja ne batunuulira daraja mina sahaba ne batunuulira nti amasala gano gazze sahaba agamba kino n'ono agamba kino kiringa ekyagala okukoonagana abantu ne batunuulira nti no kutegeera ensonga eyo ku basahaba babiri ani asinga munne abantu ne bagenda ne sahaba ono ku njogera olw'okuba nti yasinga okutegeera ku nsonga eyo nga Ali ibn Abi Talib ayogera ekigambo n'agamba nti no teriyo aya mu Qur'ani okujjako nga mmanyi dirwe yakka lwaki yakka era nabbi yali akola ki ilmu nyingi okutegeera ensonga eyo kati ne mu batabi'i bwe batyo bajja bakola ki basingagana mu madaala kati tabi'i ayinza okukola omulimu Allah n'amusitula n'amanyi kuwa ensi yonna n'ayogerwako ne wabeerayo sahaba nga tayogerwangako kutuuka ddaala lya tabi'i yafaraganako bwatyo eddala liriwa lijja mu ilmu ne lijja ne mu bukkiriza lwaki kubanga yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah asobola okusitula eddala ly'omuntu mu bintu bibiri al-iman wal amal nga kitegeeza nti no al-iman wal amalu irimu iman n'okukola birina kutambulira wa era tujja kusanga aya egamba nti inna alladhina amanu wa dakhalu aljanna nedda inna alladhina amanu wa amilu salihati kubanga birina kutambulira wamu irimu teyinza kubalwa nti irimu ebbanga lyobala nga togikolerako ate oba oyagala irimu obeere nayo olina okugikolerako nga omusajja bwayinza okugenda n'asoma okuvuga ennyonyi n'atavuga nnyonyi n'asigala awo bw'atwala okusaba omulimu nti nze nasomerera kuvuga nnyonyi nga wayise emyaka 2 tagivugangako bamuwa omulimu kubanga eno ilmu bagita ilmu alwaraqa irimu ya kitabo ya mpapula ayina shahada naye waliyo gye bayita ilmu tatbiq ati experience gye bakola ki gye baagala saawe kati omuntu ayinza okufuna experience gye bale abanga teyasoma kintu naye n'akiyiga mu experience bameka balina magaraji
ng'akanika ne bamutwala ne mu ministry enamba ejjudde baprofesa naye nga bamugye wakiseka ajja akanika amasanyalazi yasinga okutegeera ebyemmotoka mu masanyalazi gayo electricity naye nga bamugyewa talina yadde ka certificate naye nga profesa ne baani bali eri kubanga bo balina ilmu waraka ilimu yaki ayagala kudda agende ku laptop ako akebere wano bagamba batya step kyeddako oli ye yabikwata abimanyi agenda bugenzi wansi n'agira n'akwata nagati kino kyekyafudde connecting wano emmotoka yafunye floating naye omugamba nti wandika kigamu floating akutolera sawe nga nti wassalamu alaikum nakola n'agenda kati eyo ilmu kati mu bufunze nti basahaba Allah okwogera ekigambo n'agamba nti nno min al ansari min al muhajirin wal ansar nazza kunaga nti nembano bagundi batabi'i kati onoonya woogwa mu busiraamu tulina amadaala asatu tulina imma omuntu abeera muhajir nga yava Makka n'agenda Madina oba omuntu abeera ansari nga yayaniriza abavewa ebiri essaawa ntegikola ki twasigazawo omulyango ogwo walladhina ttabauhum bi ihsan kati oyingiramu oba nedda abasajja bajja ew'omusajja oba mwita Umar Sheikh Umar al-Mukhtar al-Shanqiti Allah musasire yafa n'ababuuze nga bazze okumubuuza ebibuuzo n'abagamba nti nno billahi alaikum antum min al-muhajirin mumbulire amazima mulimba muhajirin nomugamba nti nno nedda tetulimba muhajirin aga nti kale ekibuuzo kyokubiri antum min al-ansari mulimba ansari nti nedda kati n'agamba nti wallahi entunula gye mulabikamu temuyinza kubeera nga mugwa mu bookusatu abaliwa alladhina ttabauhum bi ihsan wonoolongoosa manhaj programu yo etambulire ku busiraamu Allah ayinza okusasira n'oyingira mu kibiina ekyo ekyabo abantu abalongoosa n'atuka okulongoosa nga Allah n'amukiisa n'ebitonde ebirala waliyo omusajja omu tabi'i okutya kwe Allah n'okumugondera n'okukola ibaada ze kyatuka okubanga ebitonde ebimu bimutya lumu atambula ekiro n'agenda okusaala bwe yayingira mu kifo kyagenda okusaaliramu n'atandika okusaala nga waliwo azze amulondoola alabe mulimu ki ogw'enkizo gwakola agamba nti bwe yagenda okusaala nze n'entula emabega empologoma nejja empologoma bwe yajja n'etuula awo ono n'asaala bwe yamaliriza okusaala ng'ono akutte ekiso agamba ensolo eno eyinza bweneebe mumaliriza eyinza okukyukira ki eyinza okukyukira nti bwe yagenda ku sujuudi naga nti kati mu mazzi kagenze ku sujuudi mu mazzi okutuusa bwe yatoola salaamu ensolo eri awo n'agigamba nti ya Abdallah owaye muddu wa Allah omso rizqaka fi ghayri makani hadha fa inni la ajidu rizqaka al-yawma fi hadha al-makan tambula va wano genda ononye riziki yawe walala kubanga wano bwentunulamu sirabawo riziki yo ensolo n'esituka n'evaawo n'egenda okutya kwe Allah Umar ibn al-Khattab olunaku lumu yatambula n'akoowa kyava agenda n'ajjako ekitambala kye n'agenda wansi w'omuti neyeeyalirira n'awummulako abakulembeze abamu baava mu Rusiya wabanyoonya Umar ibn al-Khattab bamuwulidde omusajja ajjuzza obwenkanya mu nsi akola ebintu ebyewuunyisa bingi nnyo kubanga Umar obukulembeze bwe bwatuuka wala nnyo okubanga omusajja omu muwandiisi Michael Hart yatuuka n'okuwandiika n'agamba nti the most influential men, the first 100 influential men, abasajja abalina impact ku nsi eno 10 abasooka nga yakulembeza omubaka sallallahu alaihi wasallam enamba emu Umar yamuwa enamba ya 40 abasooka 10 ensi bukyanga ebeerawo
okutuusa Allah wagenda ogizingako. Omar yakwata kyana oyinza okukiraba ngaewala naye tunulemu abasajja bameka abazzi centuries meka ze tuyiseemu mpitirivu tetujagamba nti yamuwa nti yamuseera yamuteeka naye n'okumuteekamu nekyo kya bbeeyi. si musiraamu Michael Hart si musiraamu naye Umar bamusanga basajja batali basiraamu nga yeebase wansi w'omuti ne bamubuuza nti nno gwe khalifa w'obusiraamu nti nagati ensi yonna ekwogerako ekutya gwe weebase wano nga tolina yadde omukuumi. yabagamba nti nno nze natya Allah nantiisa abantu. olaba yatuusa n'okumutiisa sheitaani ng'emulaba naye nti oyo ya Umaru yajja sheitaani neyita wano naye gwe sheitaani ekikola Umaru akatono nnyo ku Umaru. Lumu mumbaka yali ne bakyala be Zainab Thaqafi ne Aisha. Waliwo embiranye wakati w'aba bakyala babiri. Zainab fena tumanyi yali afumbiddwa sahaba omu ayitibwa Zaidi ne ba obufumbo ne butatambula bulungi ne baawukana nga bwe bizinza okubeera. Obufumbo buyinza okukwata oba buyinza okukola okugaana kibeerawo mu nsi era nabulina okuyagaana olw'okuba nti oluusi n'amadaala abantu ge bayiseemu. Zainab yali ava mu madaala g'amaanyi famire z'amaanyi. Alaikum salaam. Aisha Nissan waliwo omuntu alina Nissan enzirugavu soda ailon enzirugavu soko genda olaba yeyo. Zainab yali ava mu maka g'amaanyi. Amaka ago olwaleero kitwale nti oyinza okuwasa omuwala nga gy'ava abadde asoma okuva senior 6 nga pocket money bamuwa $5,000 kati ate gwe omutadde waka ate omulekera 2. olabye amadaala ago gaawukana. oba okyali mwami mu maaso ge dadi abadde amwami kati bw'oba owasa naawe beera weegendereze nnyo gy'olaga. wasa omukyala wo towase wa mulala. owasa w'omulala ojja kubonaabona nnyo ojja kubeera ku remote. Zainab byatuuka ne baawukana ne bajje omubaka n'amuwasa kubanga okuwasa Zainab omubaka si yamwogereza nedda teeka lyava eri Allah ng'amugamba nti zawajnaakaha kati kola ki. era Aisha bwe yagenda ewa Zainab nga amugamba nga abantu bonna abafumbira omubaka abakyala bonna abafumbira omubaka bajja nga bakulu bamaze nga oyinza oga nti bufumbo bwalemwa awalala kale abaazirwanako kati nti okujjako nze eyajja nga nkoze ki nga ndi muto. kati yamutunuulira namugaa kati laba ono nze omanyi yanfumbiza eri omubaka sala salamu omanyi yeri Allah tabaraka taala yalagira nti oyo mukole ki muwase naye gwe kitaawo yajja neyeegayirira bambi kakati balya emmere wakati Zainab ne Aisha nga balya emmere wabaawo engeri y'obutakwatagana ng'abakyala n'obujja ne batandika okwekasukira emmere mpaka abatunuulidde wabasekerera babatunuulira babasekerera n'asirika n'abaleka ng'aye abatunuulira. kakati Umaru kwe kujja muliwayo endala egamba nti Abubakari yajja ne basigala nga bazannya omuzannyo gwabwe. Abubakari n'atuula. Umaru bwe yajja bw'ati bwe yatuukawo ne beesangula ne batereera. kati omubaka kyava amugamba nti oli mukambwe wabula Umaru olaba ne sheitaani ekutya amakulu ebadde ku bano ebadduse nako nega Umaru kayingire bano kambate mbaveeko. kakati ekyo kikulaga nti waliyo abantu abasinza Allah n'abatiisa ebitonde bye. kitonde ne kimutya ne kimugaa nti oyo tetusobola. teriyo mu bannabbi ba Allah tabaraka taala eyamirwa ekyennyanja ne kituuka okumusesema nga tekikyasobola kugumiikiriza kubeera
ojja kusanga nga Yunus alayhi salatu wassalam baba kuba akalulunga ali ku lyato nga kagamba nti yalina okukola ki kubanga mateeka eryato bwe lizitowa kuliko amateeka gaabo bwe tuba nga tuli ku migugu gyaffe ekisooka mu mateeka g'eryato buli muntu alina kutuula ku mugogo gwa munne tolina kutuula ku mugogo gwo bwe tuba nga tugenda kusaabala ku lyato nti omulangirizi bw'alangira nti bannange eryato tuli coverload tusuule emigugu gye tulina nze nyanguyira okusuula omugugu ogutali gwange kuba simanyi birimu naye bwe ntuula ku gwange ogezegano nga ngenda kukanika muno mulimu solido zange nazisiba ndeka naguma ne solido kati tufe olwa solido naye nze bwemanga natudde ku solido binyigana okunyiganga nkwata nkola kati naawe obusungu bukukwata bwatudde ku byange nga naawe ogaa nti nga bwasuddeyo gwange nga tuwona eryato we lisigala nga likyagira nga tutunuulira ani asinze obukulu ku ffe kubanga kati awangadde future ye bwabanga kati gyalimu ali mu future olwo omuntu nga tanatuuka mu future apulaningira future nibabeereyo omulala ng'olede agirimu nti oba badde opulaningira future kaji planning kati olede wagayingidde sibo kyali ekyakyo opulaningira ng'olinda kati newaga nti sebo kinvinvi inna Allaha inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kati kusalire nga tonnabakola ki nga ng'oyafa agenda atusiibula atulabyeko ng'agenda naye ku luno baakuba kalulu ne kasooka ne kamulaga nti Yunus genda abantu bagamba naye kakati omusajja omulongoofu gwe tuli naye onaali naye tuddemu ne baddamu era ne kalaga ogwokusatu nagamba bannaye kirabika nze nina okugenda kyasaliddwa bwe yagwa mu nnyanja kyennyanja ne kimumira naye olw'okuba nti innahu kaana min almusabbihin yalimu abo abasinza Allah abamugondera abamutya olw'okuba omubaka yayogera mu hadithi n'agamba ta'arraf ila Allahi fi rrakha ya'rifuka fi shidda weyanjule mu maaso ga Allah kola byayagala ng'oli mu mirembe naawe mu kaseera kali agenda kujjukira ng'oli mu buzibu kyova olaba mubamu ku basajja abalongoofu bwaba batubuulire batugamba nti kola byonna byoyagala somesa genda mu daawa naye obusajja bwo tebuli ssaawa eno wabula obusajja bwo buliddi nga bakuyingiza kabuli abo bagenda okulabira obusajja bwo abantu boogera ki ku kufaako bawummudde oba bakuwummudde boogera ki ku kufaako kiteeberezemu nti njagala abantu boogere ki ku kufa kwange bwe baliyo banziika balina kwogera ki kati ako kaseera kati gye bali abaddu ba Allah tabaraka taala Allah be yatiisa ebitonde olw'okumutya ennyo n'abatiisa naye ebitonde ng'atambula n'ayita awantu ekitonde nga kimutya Hasan al-Basri yali omu ku basajja abamanyi ennyo mu bataabiya olunaku lumu wali omukulembeze bamuyitanga Hajjaaji yatta abantu abasukka mu 1,000 nga Hasan alaba bwati ku lunaku Hasan al-Basri lwe bamuyita ensi yonna nekakasa nti kati Hasan al-Basri awedde olwaleero yayingira mu maaso g'omukulembeze oyo Hajjaaji bin Yusuf nga ekiso kiri wali kirirede kigenda kumusalako omutwe newe baalirira obasalirako abantu emito byonna birirede n'atemako ensingo y'omuntu naye alirede olwali batemako omutwe gwa Hasan al-Basri ensi yonna neetegeera Hasan al-Basri bwe yayingira eri omusajja bwe yamwaniriza yamugamba nti nno assalaamu alaikum ya sayyidi tabi'in n'amutolera salaamu nti kabaka w'abatabi'in nti sayyidi al-ulama we kabaka w'abamanyi n'abaako amasala ge yamubuuza n'amukuba pafyumu n'amuwa n'ekirabo kya pafyumu n'amuleka n'agenda abasajja abamanyi ne bakuŋŋaanira Hasan al-Basri bamugamba nti tuwulire biki bwe wayogedde ne Allah wo kubanga omusajja kyeyakuyitidde kirala ne kyeyakozeeko kirala
nkulaga nti gyebiri abantu abayinza okutya Allah n'abatiisa ebitonde. Mu bukambwe bwe yalina oyo omusajja Hajjaj, Hasan al-Basri bwe yatula ku Hasan al-Basri, Allah n'akyusa obwongo bwe na buli kimu kyonna, ng'ate alaba alina kumwaniriza, kumutuuza mu kifo ekirungi, amuwe byamuwadde, amale amusiibule. Nga wamu nekyo abantu balaba kirala kyeyamuyitidde kirala. Kakati ebyo we bifaanana nti mu bantu abo bakulembera balina, Allah yabawa ekisooka ekyengera nti iqtirabu zamani ala zamani sahaba, basemberera omulembe ng'omulembe ogwo gusemberedde bangi ba sahaba, ate wa iqtirabu al-amal ne basemberera omulembe gwa sahaba n'emirimu emirungi. Umar ibn Abdulaziz yasaaza esswala, mulunku yasaaza esswala mwe mwali Anas ibn Malik. Anas ibn Malik n'agamba ekigambo, n'agamba nti sisaalangako swala eyagala okufaanana okumpi n'esswala y'omubaka sallallahu alaihi wasallam nga bwe nsadde mabega w'oyo omuvubuka. Kati kikulaga nti abo bonna baakola emirimu egyagala okufaanana baki ne basahaba, naye batandika batya? Entandika yaabwe yali yakutandika nti olw'okuba nti omuntu otuba tutandikira ku zero. Irimu eyinza okuba irimu naye nga omuntu agenda kufuuka ow'amaanyi naye natandikira ku zero. Lumu Abu Hanifa yali ali mu katale, abantu nga bakuŋŋaanye ng'asoma Qur'ani, alina emyaka 17, asoma Qur'ani asitudde eddoboozi. Ne wajja omusajja omumanyi n'amugamba nti lwaki osoma Qur'ani ng'abantu abalala banyumya n'ogisomera mu kifo kino? Si kirungi. Abantu bali bafuna omusango kubanga tebawuliriza Qur'an, ate nga Allah agamba nti istami'u lahu wa ansitu, mugiwuliriza Qur'an mugiteekeko n'ebirowoozo. Ate gw'osoma Qur'an tebagiwuliriza bafuna omusango, ate naawe ofuna omusango kuba gw'ofuusa ensonga yaabo okukola ki? Ekyokubiri, tomanyi kusoma Qur'an, genda osome. Agamba Abu Hanifa nti nagenda n'entandika okusoma, nayingira, yatambulanga najja e Makka, ng'ava mu Basra najja e Makka n'asoma ku basajja ab'amaanyi ng'aba Ibn Abbas, n'asoma ku basajja ab'amaanyi ng'aba Abdullah ibn Umar, n'asoma ku basajja ab'amaanyi waliwo tabi'i omu gwe bayita yali ava mu Habash, bamuyitanga Atya ibn Rabah, bonna nga basomako. N'afuuka omuntu ow'amaanyi okuva ku mulembe ogwo mpaka olwaliro ayogerwako nti oli ku mazhabu ki ga Abu Hanifa. Mu mazhabu ge ago awo watandikira amazhabu ge tugamba nti gano mazhabu ga Abu Hanifa. Era yafuna obuzibu buyitirivu olunaku lumu, kasi yayingira ew'omusajja omu ayitibwa Muhammad al-Bakir, kubanga naye yali musomesa we, naye nga tanakutandika kuba musomesa we. Yamubuuza ekibuuzo, namugamba nti gwe Abu Hanifa, nti gwe wava ku sunna eya jjajjange, kubanga yali mutabani wa Umar wa Ali ibn Abi Talib, wava ku nkola ya jjajjange n'ogamba n'olagira abantu bagende ensonga zaabwe bazitwalire mu qiyas, bave ku sunna z'omubaka sallallahu alaihi wasallam. Naga ati anze sikikolangako. N'amubuuza nti bwe mba nakikola, naye kale tutuule wansi batuula. N'amubuuza ebibuuzo, n'amugamba nti kankubuuza ebintu bino onnyanukule. N'amubuuza ekisooka, n'amugamba nti ekisooka kye nkubuuza, omukyala omuwala n'omulenzi ku babiri ani munafu? Ayyuhuma ad'af, ani munafu ku babiri? Muhammad al-Bakir n'amugamba nti ku babiri ye muwala. Bw'oba ogaba olina kugabira ani ekisinga obunene? N'amugamba nti olina kugabira muwala kubanga ye munafu, olina okuwa ekinene kubanga ye munafu. N'amugamba naye lwaki Allah bwe yali agaba mu miraathi ate yamuwa kimu kyakubiri ku ky'omulenzi? Singa nali wa qiyas nandibadde nkola kino kubanga ye munafu, naye natwala ensomesa ya jjajjaawo
mu mirathi mu bintu by'obusika tugaba omuwala tumuwa haafu ku kyomulenzi namugaa nti awo kitegedde oyise buuza ekyokubiri namubuuza ekyokubiri namugamba nti eswala n'okusiiba kiriwo ekisinga okubeera ekizito ibaada zawukana mu buzito mu maanyi eswala n'okusiiba kiriwo ekisinga okubeera ekizito nti swala kubanga eswala omuntu bw'anaatuuka mu maaso ga Allah tabaraka taala nga talina swala ebirala bintu bagenda kubitunuulira nga kitegeeza nti okutandika okutunula ku mirimu gyo gyonna balina kutandika kuki password egenda okutuusa ku mirimu gyo okugirabwako nti wasaddaka wakolaki balina kusookera ku swala namugaa nti kakati omukyala bw'alwala alagirwa okuba nga eswala tasaala n'okusiiba tasiiba naye ate lwaki bwawona bamugamba nti ate ennaku zolidde ziriwe ate eswala tukolaki ate nga yesinga obuzito law akhaztu bilqiyas singa natwala qiyas nandibadde mugamba nti asaala kubanga eswala yesinga obuzito okusiiba tokolaki naga ekyokusatu namugaa ekyokusatu amazzi agava mu musajja n'omusulo kiriwo ekisinga okubeera ekizito amazzi agava mu musajja n'omusulo kiriwo ekisinga okubeera ekizito ti amazzi agazaala bwe gakoona ku lugoye amazzi agazaala kale ayagala nti ngago obukwafu leka naawe amazzi agazaala obuzito bwetwogerako tuli ku buzito bw'okulamula obuzito bw'okulamula kiriwo ekitta olugoye tetuli mu buzito bwa kwafu oba kureimu bwani kakati omusajja namugamba nti amazzi omusulo gwowuka omuntu newaguteeka naye lwaki bwetugenda bwegutonya ku lugoye ojjawo ate omusulo olina okukolaki naye ate lwaki bwegakufulumamu amazzi ago olina kunaaba mubiri ate g'omusulo tawaaza naga nti singa natwala qiyasi nandibadde ngamba nti bwetugenda okufuka tulina kunaaba kubanga go niwe gatonya ku lugoye luvaamu ki okusinga buli obwaki kubanga singa obukyafu bwali bunene kyakitegeeza nti naffe tuba baki nawe oliba mukyafu kubanga gyekolaki sinze gyemvuga gyova wakyoteeka ku nze so kakati olabye naye bwe yamaliza n'amugamba nti nkitegedde gwe omuntu gwelina okukolaki okubeera naye ebintu byonna byonna bye bali bakwogerako era omulyango ogwo gwagaziwa nnyo era Abu Hanifa yafuna obuzibu buyitirivu nnyo kubanga abasomesa be abasinga baali bava nnyo ku sayidi endala mbaba ahlul baiti yani yafuna obuzibu ne batukola okumuteekako ebigambo bingi nnyo naye lwaki kubanga mu kaseera ako eyo ilmu listinbat yali etandika butandisi yabeerangawo naye olwokuba nti nno omulembe gw'abataabii gwe mulembe ogwatandikirwako okuba nti bayawula wakati wa sunna ne faradha wajibu webyatandikira kubanga basahaba bagamba nti ffe twamalanga okusaala nga toyinza kulaba ani afuluma muzigiti nga bakitwalanga okumaliza okusaala oba qabliya ne baadiya nga ziringa faradha kubo nga tosobola kukiraba naye ku mulembe gwaffe guno omuntu amaliza okusaala ati tosaddeeyo ti sunna naawe nakote nga tunakolaki nafuluma buli omulembe gye gugenze nga kukola gunafuwa mu bintu bingi nnyo gunafuye mu ddiini gunafuye mu bintu bingi tugenze tunafuwa mpaka olwaleero okutuusa okuba nga omuntu
basobola okukima esswala nga abaana babeera abalongoofu. Ani agenda okufuuka maama? Ani maama waabwe? Kubanga kikisinga obukulu. Maama wanaabeera omulongoofu, abaana bagenda kulongooka. Maama wanaabeera omukyamu, ofunye obuzibu nti ojja kuva mu duniya nga tolina mwana, ng'olese abaana 5, nga bw'oyimirira ogamba nti nina abaana 5 naye nga tolinaamu yadde asobola okusoma Al-Fatiha. Bameka abasobola okubanga edduwa ya taata bw'etuuka bakubira basekase balu mujje musome edduwa, ogenda kusoma khatimu, naye nga abaana bali mu WhatsApp ebbali. Sibwe bagirena. Musajja namubuuza ekibuuzo ng'asoma akabaani mukamanyi, akabaani kano ng'akakutte asomerako ebigambo namala nakateeka ku muliro kage. Namubuuza nti ako otegeeza ki? Naŋŋamba ekigambo naga nti bwe wali nkulabye wali ku ssimu ng'okukikutte bw'okyogera wadde okola kikuma nti bali mpeereza kakkirimu, nange kati wano mba mpeereza kakkirimu. Naye nga tulongose abaana baffe, tulongose amaka gaffe. Amaka go bwe busiraamu. Tolowooza nti obusiraamu buli mu muzikiti wano. Ekizibu kwe kulowooza nti obusiraamu bwaffe buli wano, buli mu muzikiti. Obusiraamu bulina kuva waka, buli onoolongoosa agenda okusaala mu muzikiti, awo emizikiti ejja kubeerawo. Naye ffe twayagala okuzimba emizikiti ne twerabira okuzimba abaana balina okukola kugisaaliramu. Emizikiti gifuuse okuba nga tewakyali bagisaaliramu. Olwaleero okutya okuli mu Turkey, otambula mizikiti gyeri mu Turkey, Istanbul, anyani osangamu basajja bakadde, emyaka egigenze. Abavubuka baliriddawa? Bali mu bintu birala nnyo, bali mu biduula, bali mu ki, nga kitegeeza nti age group eyo bw'eneevaawo nga emizikiti bagenda kugimenya, gijja kufuuka museum. Omanyi omuzikiti okusinga obukadde mu Imarati nti eguli fujeera mudhab, ekitundu akita mudhab, tugendeyo. Atandika protection abaana n'emyaka 10 kudda wansi basala subuhi ennaku 4 ennaku 5 kagaati ndozolabi ekirabo. Kulwaki? Kubanga age group tekola tebagirabako. Naffe edda wagenda nga mizikiti egimu baada al-maghrib neisha naddala ewaffe ekitintale nga gijjula abaana bamasheekhe bajja okusomesa. Olwaleero ogendayo darusa tezikyabeerawo, zavaawo. Future eririddawa? Ey'obusiraamu. Ate nga future ey'obusiraamu eri muki? Mu baana. Kati wabanga abaana tebaliwo mu mizikiti, tebasomye, awo olowooza obusiraamu bugenda kubeerawo. Kati omulabe yatukwata wasinga okubeera awazito nti yadda mu makaago. Mu kaseera k'oyagala okubeera n'abaana bo obasomese, yateekawo kasoopu babuyita busoopu mu firimu bugoberera series. Obasanga nga bali mu pressure badduka jaamu, n'akwata ne boda adduke waka, agenda kulaba ki? Agenda kulaba firimu oba hina, simanyi bwe baziyita zigoberera ezo, waliwo ezigoberera ezo nga zadduka agenda akola. Tadduka kugenda kusanga jamaa. Naye nga Umar ibn Abdulaziz yayingira mu masjidi ku swala y'esubuhi nga zereeti, omukadde gwe bamulekera okumulabirira bwe yamulaba ng'ayingidde leeti n'amuyita n'amubuuza nti oluddewa? Nanga nti ndudde mbadde nsanyirira nviiri. N'awandiika ebbaluwa eri kitaawe n'amugamba nti no elyawm, olwaleero taakhara an salaati aljamaa min ajli shi'ri, yaludde okujja okusaala eswala y'ejamaa y'essubuhi olw'enviiri, nziraamu mangu. Ebbaluwa yamutuukako taata we n'amugamba nti nno ebbaluwa eno bwe kutuukako ekiro tasula okujjako ng'enviiri ozisazeeko. Era bwe yafuna ebbaluwa ati n'amutwale wa kinyozi ne bazijjako. Irimu ye n'etandikira okunoonya eno. Walina okubeerawo turning point nti kati simanyi nina okuyiga. Abamu ku bamanyi baffe yayingira mu masjidi Ibn Hazim mu kaseera katalina kusaalira mu swala. Aba asaala ne bamugamba nti nedda ssebo, bino ebiseera si bya kusaala, ne bamukoonako. Bwe yagenda mu muzikiti omulala, bwe yatuuka mu muzikiti yali atuula ne bamugamba ssebo situka osaale eswala tahiyatul masjid. N'agamba nti onandagira butasaala ate onandagira kusaala. Walina okubeerayo okugenda okusoma ntegeera eddiini yange. N'atandika okusoma
n'afuuka omu ku bamanyi abanene ennyo mu busiraamu alina ekitabo kiramba omuntu tafuluma mu kuliya eya sharia okujjako ng'akisomye omusajja oyo naye waliwo turning point naawe tunula mu famire yo okyusizza otya obusiraamu bubeere mu nju oyo obusiraamu bulina okutandikira mu nju oyo change batosobola kugikyusiza mu nju oyo ogenda kukyusa nsi gwe nga ne TV station ekulemye okukyusa mukaya ne waka njagala kula mupiira njagala kula soopu ekulemye gwokyusa eduniya olina kutandikira ku gwe kyusa gwe kubanga ne Allah yasookera kukyusa kubanga bwe yalaga mu Bakara sallallahu alaihi wasallam aya esooka yamugamba ati iqra agamba ye asooke yeetereze eyaddako ngamba sura eyaddako ya ayuha almuzammil ya ayuha almudaththir qum fa anzir era alikwani kumbaka eyaddako ngera alagira mbaka okutuusa byamugana kakati yamaze okwenyweza kati alina kukola nga kitegeeza nti olina okwetereza gwe okusooka wayinza okuba tojja kutuuka kwogera balina kulabira ku ggwe subhanaka allahumma wabihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah